okuleetera muganda waffe eke bwe baamuteeka ono nga yafa omwaka ogwa 2015 nga kitute emyaka 9 bukyanga tumuteekawo wano eno era nga akaseera kanaku kyeninza okugamba famire y'abamayanja bakwano baabwe baganda baabwe embeera mbi nnyo nekininza okugamba ntugezaako okubagumya embeera ebirengeterera mukama singa nabeera asiimye mu kaseera kano y'ennyumba ya muganda waffe Humphrey Mayanja ey'oluberera era nga munnanga bwe tugenda okumugalamiza ku bijja by'abajjajjaabe amuliraanye ye muganda we eke gwe twasoosaawo wano eno mu mwaka ogwa 2015 nga katineza kubala emyaka 9 bukyanga tumuteeka wano eno kaseera kabi nnyo kaseera kanaku eri ab'emikwano ab'enganda abaana ne famire y'abamayanja nga famire gyenjogerako ya family Mova Chameleon, Palazzo Wizo n'abalala bangi nnyo. Kyeninza okugamba nti tuli ku bijja by'abajjajjaabe era nga we tumulese okuba nga tumugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Njagala nkujjukize gwe yakatweyungako nti tuli Mityana era nga tuzze okuteekayo omubiri gwa muganda waffe Humphrey Mayanja eyafa ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokusatu yafa ku lunaku lw'omukaaga ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogwokusatu ate nga yazaalibwa omwaka ogwa 1972 so kyanaku nnyo mukama tumwebaza kaseera kamutuwaddeko tumwebaza n'okucelebrating obulamu bwe lwansonga kigambibwa nti ne mu kariya ya muganda we omwami Jose Chameleon yamuyambako mu ngeri emu oba endala nga kigamba nti ensonga y'okuyimba Humphrey Mayanja mu famire yaabwe ye yagitandika tukiriza nti akoze emirimu emirungi mu bulamu bwe ne mu bulamu bw'abaganda be wamu n'abantu abalala abadde bamwetoolodde nzikiriza nti omukyala oba maama Presi wamu ne mwami Mayanja akaseera bayita mukazi bwe ngatako abaana siyinza kunnyonnyola ate omukyala azaala abaana ebigambo siina bimala bisobola kumugumya nenzikiriza nti katonda waali ku nsonga eyo abeere ng'amuyambako mu nsonga y'okumugumya kyeninza okugamba abalungi abali ku social media tugezeeko okwefuga ebigambo ebirumya tubirekeraawo lwansonga nane akaseera twetaaga kubudaabudibwa so si tukonjera bigambo bikankana tuli Kalangalo Mityana nga tuzze okuteekayo omubiri gwa muganda waffe omwami Humphrey Mayanja ono nga yafa olunaku olw'omukaaga obudde nga bukya era ng'ekirwadde ekyamujambudde kyali kya kansa kiri amaze akaseera kangi nga alwanagana nakyo era nga yatandika okulwanagana nakyo nga kyali manga g'abazungu embeera bwe yagayagaya bazadde be baamuleeta mu ggwanga erya Uganda babeere nga mubeerako okubira mu ngeri yemu nga bamujjanjaba mu ngeri yemu oba endala ekyatute emyezi 4 munange natasobola kuwona mutonzi waffe n'amuyita agenda amusisinkane kyeninza okugamba nti akaseera kanaku nnyo era eri famire y'omugenzi bazadde be abaana be baganda be wamu n'emikwano Humphrey Mayanja kigambibwa nti ne mu kariya ya muganda we Jose Chameleon yakola ekintu ky'amaanyi nnyo nnyini ddala ddala mu kuba nti no amuyambako mu nsonga z'okuyimba era nga ye maneja we eyasookera ddala Jeff Chiwa n'alyoka atandikirawo Kalangalo Mityana gye tuli nga tuzze okugalamiza omubiri gwa mukwano gwaffe muganda waffe taata waffe baba waffe omukulu Humphrey Mayanja ono nga ye mukulu wa Chameleon ne bato be bonna abasigadde era bwali bwe buti mu mwaka ogwa 2015 twali wano mu kifo kyekimu nga tuzze okugalamiza omubiri gwa mukwano gwaffe ate omuyimbi mu entertainment industry eke era nga munange amalaalo ge oba ennyumba ye ey'olubeera yeriraanye ennyumba ya Humphrey empya gye baakateekawo kaseera kanaku nnyo eri abooluganda kaseera kanaku nnyo eri abaana b'omugenzi siina bigambo bimala bye nsobola kwogera kubagumya nenzikiriza nti omutonzi waali nzikiriza nti omutonzi waali okubeera ng'agezaako okubayamba okugumya emitima gyabwe siina bigambo bimala nze ng'omu bye ninza kukolesa okujjako okubakwasa Katonda abantu bangi nga wobalengera nga bonna bazze okubeera nga bayambako oba nga basiibula mukwano gwaffe ate muganda waffe omugenzi Humphrey Mayanja yafa ku lunaku olw'omukaaga obudde nga bukya era ng'ekirwadde ekyamujambudde kyali kirwadde ekya kansa kyeyali amaze akaseera nga bagezaako okujjanjaba maama we Prosi Mayanja abaddengawo mu kubanga amujjanjaba wamu ne mukyala we oba gwe twandiise maama w'abaana be tuli Kalangalo Mityana era nga kyolengerako mu kaseera kaneeno y'ennyumba ya muganda waffe Humphrey Mayanja gwe tuzze okuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera ali ku Spark TV kyokola ky'amaanyi nnyo tugenda kutuusaako ensonga eno mpaka gye naggwera
ate n'abadde naffe obukyanga lunaku olw'omukaaga ky'obadde okola kyamaanyi ennyo nnyini ddala kyoninza ogamba omulungi ali ku social media comments ez'ennaku era comments ezivuma n'ezivuwala bambi muzirekera awo mu kaseera kano famire y'abamayanja beetaaga bagumya babudaabuda nakubalaga mukwano so si kubakomerera tugezeeko okwefuga n'okuuma empisa eyakatweyungako njagala nkujjukize nti tuli Kalangalo Mityana nga tuze okuba nga tuteekayo omubiri gwa muganda waffe taata waffe baba waffe mukwano gwaffe Humphrey Mayanja ono nga yafa ku lunaku olw'omukaaga sebo mbadde nsaba kubuuzaako sebo saagala kugamba nti oli bulungi kumanzikiriza toli bulungi kikyolinza okugamba omulungi ali ku Spark TV ekituufu ekisooka kya byonna kitalo nnyo kitalo ddala ekya Humphrey kitalo nnyo tewali nnyo kirala emirimu gitambudde gitasoka bukyanga wazza wano eno gw'omu kuba tuzimbidde ennyumba eno gye tulengera omulimu okoze gw'amaanyi nnyo era nga gulabise bulungi nnyo famire eno olina bw'ogiyita mu ngeri emu oba endala nedda mukwano tweyanziza nnyo tweyanzeeke omwami gwe mbadde njogera naye y'omu kubagezezzaako era kubayambyeko okuzimba ennyumba ya muganda waffe Humphrey Mayanja agenda okubeera ng'ateekebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera tuli Kalangalo Mityana bukyanga tumugalamiza tumutadde kumpi ne muganda we njegerako Humphrey tumutadde kumpi ne muganda we Eke era nga bw'olengera awo mu kifaananyi kyo embeera ya nnaku nnyo embeera ya maziga embeera ya biwobe na miranga kubanga munnange okufa tekwewalika ne munnaye mukama eyatuwa bw'aba bwatu bw'abeera asazeewo ate ffe baani ababa n'ab'abantu okubako kye tuteesa kyoninza okugamba nti abantu bangi nnyo abazze okubeera nga babeerawo Palaso Wizo mwami Mayanja mune Press Mayanja mama waffe babire nga bayambako bambi okusiibula omutabani waabwe wammwe ne muganda waabwe njagala mbeeko omwami gwe mbuuza wano eno sibyo tano sebo jendi nyabo oli otanyabo bulungi nga kitalo nnyo ddala ebigambo byazze bubi ffenna lyekkubo bwekiri ku Spark TV yandyagadde okutegeera nti embeera eri wano eno oba gwe famire eno olinza kuba olinza gigamba bigambo nga ki mu kaseera nga kano eno mpozi Wilson yali inginiya wa MTN be basooka okukolera ddala amasimu nga ye inginiya wano asinze okukanika amasimu ate nga muntu mulamu ng'atwagala ayagala abaana abato ayagala abantu abakulu ate tumuyigirako mpisa Humphrey abadde n'obuwombeefu n'empisa ze ate ng'ayagaliza fe abamu tubadde tutambula n'olaba ne tumulumba gy'abadde abeera n'ogenda America nga Humphrey tusula wuwe n'ojja n'abatwala ne mukyakala n'amanya nti kwegamba bano baganda bange nze no mu famire mba mwana kubanga okimanyi bulungi nze nali besimani wa Chameleone oba Joseph Mayanja n'olwekyo ndi mu nnaku naye lwakuba nti enjawulo okutusookayo ffenna gye tulaga naye kyenkubiriza gavumenti kwe kwawo kye tuba tukola ku kansa kansa afuuse kansa buli wiiki buli mwezi buli mwaka abantu kati bagenda tulina okumanya kansa avudde ku kyaluma abaana abato aluma abakadde aluma n'abavubuka leero kiri wa Humphrey enkya kiriwo oli kiri wange kansa ow'ebyenda ow'emimiro owa sikiini ow'omusaayi tuleme genda kunoonya byuma bijjanjaba kansa wabula tunoonye preventive measures ezituwonya kansa kuba kansa aluma nnyo Humphrey nga bwe muwulidde afiiridde mu bulumi ate ng'akyuse nnyo n'olwekyo twetaaga tulabe nga gavumenti evaayo etandika okusensitizinga ku kya kansa etandika okusisimula abantu nti mwewale bwe muti kansa kuba abantu ffenna abasinga tetumanyi buli omu owulira theory bweti ow'amabeere kansa prostate kwegamba twetaaga kati okuvaayo ne campaign evumirira kansa kuba yatandise okutwala abavubuka baffe abadde bafuusa ab'omugaso mu ggwanga kyenza nnyo ssebo ekirungi okola n'omukulembeze w'eggwanga era nzikiriza nti ensonga zoyogeddeko agenda ziteeka mu nkola kuba ye kansa atutte bangi era nizoba atutemba Mayanja nga bw'ogambye n'olunaku olw'enkyalinza okujja ew'omuntu omulala olina ebigambo lwandyagadde ogamba omuntu ali ku sembe ku ki kyolowooza kyojjukira ennyo ku Humphrey akaseera kwamala naye ekyenjawulo ennyo ampozi bannaffe abalaba Spark TV ekisooka neebaza management ya Spark TV nti mbeereddewo abantu baffe abayimbi famire ez'enjawulo mujjira ddala ku muntu wa wansi ekyo kikulu nnyo ne mutabaawo mu masanyu gokka wabula ne mbeerawo ne mu nnaku so tubeebaza naye omuntu yenna ali ku Spark TV Humphrey tumuyigireko mpisa
na bwetowaze kubanga nga bwe mwawulidde ne mu kereziya jjo nti 95% treatment gibadde mikwano ng'ab'eŋŋanda bawaayo ekitono kitegeeza omuntu akuuyirawo omubiri n'akuwa miliyoni 10, 20, 30, 50 ku mbeera ya Uganda oba olina omukululo gwe waleka mu bulamu bwe. Abavubuka tubeere n'empisa tetweyawulamu mu bya bibiina mu byamadiini mu byamawanga wabula tweyagalenga abavubuka tusobole okwebeererawo. Gwe weebuuze enkya onoobeera nga Humphrey onooziikwa abantu bangi nga Humphrey n'olwekyo kitwa kyakuyiga nti ye agenze naye gwe osigadde otya. So gwe mulanga gwe nkubira abavubuka. Tweyanziza nnyo ssebo tweyanzige akaseera kottuwadde n'ebigambo ebirungi byogambye omulungi ali ku Spark TV. Njagala nnyongere okubuuza ku mwami ono wano eno abeeko ebigambo byatugamba.